Kituufu Supayisi siri regular yamukolera ssente era bw'otuula ne manager Lodge agamba siri regular nakati akyalyako kati ono Jenkins tulina abantu wano junior na kino nonsonyiwa nti waliwo abantu abali wano nga ye bw'omusasula asobola okuvumira junior ne famire ye n'abateeka ku ttaka nga gwe mulimo ng'ovudde ku senti Madubala sokera ku makya naye n'ate n'afunamu akasente n'alabirira famire. Waliwo abantu nga mumwaye capital kitegeera. We are not here to survive with those things like rubbish, you know. We are here to entertain people, to see our people happy, not like to abuse people. You know. Nti ojja kuvuma omuntu tajja kusiba tajja kukola ki ne waliwo abantu abalina kalicho nga balina eddagala erisobola okukola ekintu nsikiriza mushiriki ne waliwo nze nalabako omuntu nga omuntu amugamba kiri kitya ekyazeggulo wakirabye nendeeta ekirala olwaleero omusajja yakakana yekka. So leave people to be. Okitegeera? Waliwo abantu abali Makindye naddala Makindye mulimu abantu abakuba oluseke bakuba oluseke batega ekibatu naye nga batega ku kibatu nga ajja n'agamba nti onono yaŋŋambye nkusabule sooka ompe nneme okusabula. Ebyo tebikyakola byaggwaawo. Waliwo abantu abali Makindye abafuna ssente bwe zityo ng'agenda n'agamba olaba Madu. Waliwo omuntu bw'ati ne bw'ati yaŋŋamba nkusabule. Kati nze obadde okimanyi nti mu paalamenti mulimu mu gavumenti ya Museveni mulimu omuntu ali mukundiirako ali bulungi ne famire ye ng'alya ku linnya lyange. Nze nasiigamba lilla mwali naye nga bw'agira bw'agenda bw'abagamba nti omutembeeyi abonaabona kapito yaweddewo walabako peya 3 ng'agenda abagamba kapito yaweddewo tubadde mu muzeeyi twetaagayo kapito. Muntu Madubala saagala kuwaayiriza mwogere. Nze ndi musiraamu nja muyitanga nze omuntu saagala mwasanguza wano naye bw'aba kwali ku live akistopinge ekitegedde mulekerawo alya ku linnya lyo alya ku linnya lyange naye ennyumba ya mukadde yagenda n'abagamba ennyumba simanye ebulako amabaati bwe gati ne seminti bwati ne musenyu bwe guti mutuwe ne bamuwa kitegeera. Naye sente zigenda bakomyawo abaganda bange sente teggwa buwoomi. Oyina sente oli mugagga omanyikiddwa ne lwaki obbira ate mu banaku. Nze sikulidde ku sente zo sikulidde ku ki nkuze on behalf of Allah. Okitegeera bw'oba oyina sente zo beera nazo. Kati oyo omuntu alira mu linnya lyo mwali mukolagana mwenna sooka obitubuulira ate ebyo nga bipya. Nandi kati wulira waliwo abantu abali mu NRM kati leka nkubuulira akakodyo kano nti ojja tuula naye agambe maadunguze engatto okitegeera naye akwata ekifaananyi kati agenda ateeke oba ku status kati omukulu agambe omuyaayo ono wamugjeewa ng'ali sayidi eri you know. Kati atandika okuliira ku ekyo nti muleeta ntegeera nga bamubuuza aliwa waliwo ne gwe baabuuza nti omwana oyo aliwa muleete nga baagala kumpa miliyoni oba zaali 56 naye nga ye agamba muzimpe nze nja zimutuusaako. Tegeera nze olugambo ndufuna okuva mu State House wakati naye muganda wange nze ndi eno nsoma dduwa sente ezo zijja kulakira siba ebikalu nvuga emmotoka nze nkyali ku bigere ne Mungu atagera kibi ajja kunkolerako.
abasajja baliira mu linnya lyo. Kati ate naawe oyinza okwekanga waliwo akuliirako nga tokimanyi. Ekitegeeza omugenzi Isima bye yayogera byali bituufu. Kane Isima naye yabyogeranga. Kati nze leka nkubuulire babbuloga abasinga NRM yabagoba kati bali wano mu TikTok. Kasaba kuzuula nti oli sayidi eri bajja ne bakwatamu ne bagamba kati ono tumuwe ssente bweziti. Kati bibayiramu babbuloka. Okitegeera birimu babbuloka okuva wano ku CPS ne mu Semwayi. Kitegeera bakola analysis ne bamanya ono akuba peregesi kwenkana ki junior we tumunyiiza agenda kwogera ki ate nga Isima yafa ngambye Madubala beera Newto olunaku bwe twasooka osisinkana ne Isima lwe lunaku olwafembayo mu nnaku 2 n'afa naye ng'alessa ngambye beera Newto. Yalindako Isima yali mukwano gwo nnyo mwesangawo ogwasookera ddala. Twesanga Wahamu naye fulufiga yagenda n'agamba nti ssebo ye yantwale Wahamu ne mutunuulira ne mpulira nga njagala nakwabika mutwe. Abantu abamu bashiriku, abantu abamu balina emitima emibi, ekikono kijjudde ekikono. Leave people to be nti omuntu waliwo omukisa nga si gugwo. Omukisa gwa junior nti anywako ka juice sijja gufuna nze. Beera n'omutima omusiraamu ogwekkiririza nti riziki eyange tejja kutomera mulala. Negwe buli wamu gwabeerawo, buli wamu gwamumanyi. Simanyi oyina Minister of Internal Affairs, simanyi oyina afande kerekere, simanyi oyina afande mu government ey'owakati, simanyi gwakutegeerera Buganda, simanyi naawe oyagala kusiraamuko, oyagala nnyo abasiraamu, kyokka nga obeera eri ng'ovu. Bannange, abasiraamu bannyumira, omusiraamu awunya bulungi, omusiraamu njagala fumbirwa omuvubuka, omusiraamu nga muwanvu ayina akazigo. Can you imagine? Wajamisi simanyi maama wanjagala, ebyo tetwagala kumanyanga bannayuganda. Kati nze leka nkubuulire NRM bayuza bagenda kukozesa bakuleka. NRM ne weekuwa miliyoni 4 ng'obwongo bwo bufu. Ate Museveni wakuwa batakyayagala kumanya abaakutadde ng'anoonya balala. Ekyo kankigamba oba waawa aba ayagala kumanya balala abatakyayagala kumanya. Kati gojja kudda eno ovume bannayuganda. Naye Madubala olabika nga alina obusungu kati bungi nnyo, nyina obusungu bungi nnyo. Olabika nga ali disappointed, alina obusungu bungi. Kiki kye bakola? Sooka ombuulire. Ekikono kingi mu babloga n'abantu abasosolite. Kati nze bakubirawo ekikono. Beera Pacific ani yakuba ekikono bakubirawo ekikono. Kawuka babloga kinene nange oba ontwaliddemu. Kati leka nkubuulire kankuweeyo TV. Kino nkyogera banteeka ku seeti TV ya Uganda namba Sanyuka TV nenteeka ku seeti eddakiika emu nemala ne ngamba vaawo nga wayise omuntu n'omuteeka ku seeti. Kyokka producer n'akuba mboyo mumujje ku seeti. Kati ekyo kiba kikono ki? Kitegeeza waliwo atayagala mpiseewo message yange wakati mu gavumenti nti kati ne ba YouTuber bantya bagamba Madubala we tumuteeka mu kamera n'akikubawo nti baliwo abantu be basasula nti Madubala temumuteeka ku mpewo. Naye nze ngenda kulaga nti nyina empewo eyange nja kweteekako. Basasula n'abantu bankube naye nze wendi as a brand sina muntu gwe neesibako, nze seesibaako, sirwana ntalo ze simanyi ate era sirippira. Naye nga mwami Museveni nyongera okutegeeza nti abantu b'okolegana nabo be bamu ku bantu abaleese ffe kukyawa era twakukyawa ku mitima. Madubala babuloga ki abakuba ekikono?
Kasuku yampa appointment kati nzere kankubuulire nali ku Kasuku lai wansanga nga twakamalokola gundi tewajja ng'oli mu sati ya white nenkola interview lwaki ebimu yabitemamu bye nayogera ebya Yasini n'ebya Hamu lwaki yabitemamu Madubala saagala oyogere ku mukulu wange Hamu ne Yasini bw'oba ogenda kubogerako nkwegayiridde si wano nanti wulira sigenda ebyo tubireke naye ngamba Kasuku ndowooza olaba naawe Kasuku yampa appointment nze ndi muntu wa appointment nangamba madu nze family yange okitegeera nze ndi unstoppable incredible interference international competition and where's organization you know era basasigaza bano ba Queen Masolo simanyi baani simanyi ba Junior naye ffe tuli ba intelligence okuva wansi nti omuntu bw'abanga akoze nga tabbye tebamukutte na muka musajja n'akola erinnya lye in humble way. Leave people to be. You don't know me. You see me as an adult nga ndi mukulu nanti banoonya ali mu kamera kati menke yazze wano buli mugagga yenna n'amuyita baagala nnyo bu kamera you know Madubala nkutadde nkwegayiridde tojja wano n'oyogera ku famire yange bw'oyogera ku mukulu wange Hamu ne baba Yasini nkujjako bujja yo famire yange Madubala tunanyumya olulala badde manyi nti oyinayo n'ebyamagezi byogenda okunnyumiza naye tojja byogerera wano ebyanstoppable leka ggwereka oyagala kunkola ki Madubala nvaako ebirala byonna nja bakkiriza mujje wano muteese naye saagala muntu ayogera ku famire yange sikatenge famire yange kasito otandika okwogera ku baaba Hamu nkujjako munnange oli mukulu wange so Madubala ojja byogerera ewalala fune ku balala not here. In fact tuddeyo ne ku bye twabaddeko ku Jenkins ne Supayisi Diana ani mutuufu ani mukyamu nze siina ludda ndi Newto era saagala muntu kuva eri naŋŋamba mbu Junior owagira Supayisi Diana Junior siina ludda Supayisi Diana mukwano gwange nnyo ne ba Jenkins bakwano bange so I have no side. So nze mbadde nyaanya kooti y'abantu etuule bwe mba nakuleeseeko wano vaako abantu bapya Madubala ngo kuvaako wangi ewulire embwenu kenoowulire embwenu kiri mu kutambula nkiwadde omukisa kijje wano kyogere kiba yasaagala baleeta mbawo omukisa mujje wano muyiseewo bye mwagala n'okwata invite nga bw'otambula n'Abannayuganda tubakolere ki nenkukwata you are moving around kanebigere mbiwulire olaga ogenda mu loogi
gundi Honorable Nabira nakuwandikidde message mu inbox yo tonagiddamu. Honorable Nabira nsaba onziremu message zange mu inbox nze nkuwandiikira tonaziddamu. Honorable saagala tutambule bwe tutyo. Honorable Nabira twali kuno ne Calvin Kayanja noga ogenda tuwa sente ku inboxingire. Honorable Nabira nkusindikira message tuziddamu. Ekyokubiri waliwo anasindikidde Madamu Kagoya yabadde kyowe seeta. Waliwo nga Junior talk about Madamu Kagoya yabadde ki? Waliwo abisindikidde wano mu comment mbulira kye yabadde. Spice Dana yankubira ne manager Roger. Nempuliriza saidi yaabwe. Nenza amagezi Spice Dana genandi kuwadde. Wandisirise. Asirise teyejjusa. Abayimbi mutegere nti bwoba oli muyimbi. Babuloga ne bakwogerako. Gula babuloga. Baddemu babuloga naye gwe bw'ovaayo. Spice singa yasirise. Nakola ebimutwala mu maaso. Naye bw'oyagala oddemu babuloga bajja kukusabula. Vaako naawe mbakoye. No yalabikamu ng'ayina ku magezi. Wangi Yo bro. Yongeza ku ddoboozi. Yebaleko taata. Kati nkuwulira oli mu nsi ki? Hello bro. Oli mu nsi ki? Kampala Motors. Oyagala ki wano? Sikuwulira. Jebaleko Junior gambya papa. Gyendi ogamba ki? Allo? Ogamba otya? Kakati nze ku gyendi sinatabu. Kakati nze ku nsonga ya Namukwaya ne Jenkins. Namukwaya yali alina okusirika n'atereka ne kiyitawo. Naye ng'ate oddako ku sayidi ya Jenkins. Bamanyi nnyo okuyisa mu bayimbi abo eggana. Tebaluma. Ate bo balanga ttiimu awo balaba bonna. Katuku Jenkins ne ttiimu Tufula akasuku yagamba ku sayidi ya Jenkins yabeera ku sayidi ya Jenkins kyonna kyonna ekiriwo naye nga Namukwaya nga ye abadde asirika ng'ebbanga yonna wabadde ajjanga asirika naye ebbanga libadde ddene nga Jenkins amuyisaamu eggaali naye nga mukazi wattu akola ki tayogera kitegeera so kati naye kwe kwekubira enduulu naye Kati yafunyeemu ki? Tenga buli omwaso nyiwe munne obulamu bugende mu maaso. Anti kyekigamba nti buli omwaso nyiwe munne obulamu. Omukulu. Wangi? Ono Stickman mu Sudan wafangoni. Stickman teesa tuwulire. Kyenteza kyonna kirina kudda mu management ne PR. Byonna birina kudda mu management ne PR.
Yenga yo muyimbi ayinza kubafunye personal issues naddamu okuddamu naye nga kyonna kideri management. Yenga yo muyimbi nga ye muntu nga ye naye management yekozeewo ki ku side y'omuyimbi kubanga Jenkins bamwetaaga ne Jenkins nabo abeera kubanga oli munnamawulire ate bloga bali bayimbi so buli omu yeetaaga munne mweno industry so kideri management bonga management esaikozeewo ki okubanga omuyimbi yeetaaga Spice yeetaaga Jenkins ne Jenkins amwetaaga. Well, kisinziira engeri gy'okirabamu. Omanya abantu bayinza okubanga buli omu yeetaaga munne naye ng'ate buli omu teyeeguya munne. Oyinza okwetaaga omuntu naye nga tomweguya. I believe Spice Diana yalina okusirika. N'abireka ne biyita. Ko ebintu ebimu tebirina makulu. Olaba entale zibeera ku social media. Ogenda otulamu nga tolina ky'ogenda kufunamu. Okay, kakati. Ate n'ekyokubiri Jenkins teyayogera ku linnya lya Spice. Wadde Spice Diana bwe nayogera naye nti Jenkins azzenga amwogerako bubi. So kati n'awulira nga akooye. Ekyokubiri olutalo lwa Spice Diana ne Jenkins terwakatandika kati. I think abantu babeera n'obutakkaanya nga bwadda nga bujja buzimba so ne explodinga. I think Spice Diana teyaza okusa lunaku lumu n'akola live eyo gye yakoze kyakitegeeza bizze bimutuuka ku mutima n'atuuka n'akoowa. Abantu ffenna tukoowa ate okunyiiga kwa butonde buli omu anyiiga. Era n'abanenya Spice Diana mbu lwaki yanyiize naawe onyiiga lwakuba gwe tetumanya ddi lwonyiize. So I believe Spice Diana yandisirise kubanga ekisooka bali bagamba nti tebamuvumako bo bagamba manager ku Salama Road. Temwali mu linnya lya Roja, temwali mu linnya lya Spice. So nze kye mbagamba kwa bonna bakwano bange, Spice mukwano gwange nnyo mwagala nnyo era Spice tayomba. Spice tabeera mu ntalo. Spice ayina empisa ate ayina brand y'amaanyi. Wotoyeza kwogera ku bayimbi bayina ssente n'otayogera ku Spice. Yazimba kuba omukyala yenna ku myaka egyo aba ayina zi Range Rover. Spice teyakavuga Range Rover emu bbiri. Ate Range Rover za Spice Diana ziri zi biography ezimalayo. Vambuno bu Range Rover avugira ddala ziri embi. Nze nagendako ewaka wa Spice teri kyatayina. So kati munsinga buli kimu okiyina kwa Spice mugagga. Erinnya alina zi foundation yazikoze music amuyina. Nawulidde yabagamba Spice eddayo oyimbe. Spice ayina ennyimba era nga yagambye kwata muzindalo. Spice ne bwakuba oluyimba olwo sirirejjula kiba kimala. So talent agiina Katonda amuyambe. Spice ali exposed so teyandimaze budde mu bintu nga bino. Yandibadde afokasinga ku kye bayita bigger picture, kifaananyi ekinene. As you go on in life inawe otuuka n'ofokasinga ku kiki ky'oyagala. So ndowooza Spice focus eyo yamubulamu kubanga bw'otuuka n'okola live za babbuloga. Babbuloga tebalina bye bafiirwa. Nze Junior kiki ogenda okunkola? Ogenda kunvuma kye batanvumanga. Gundi jangu nyambe ndi mu kuziira jangu nzigulire ku luggi luno.
sina mpewo manyi esi empisa bubi kati ewange wano ninawo esi naye sitera ziteekako misana because nina allergy baplandikidde anti mutumanyi ebintu byaffe byazi esi tulina okubeera kati mbadde nziira okitegeera abamu ndaba ndi mu kunywa juice abaplandikidde we babeera tunwa bisipulaasi ebyo kutuzamu vitamin E mwe munwa munaanansi Junior leero tewakoze baplandikidde tukola buli lunaku owange nyamba okone mpola gwe baplandikidde tukola buli lunaku mubadde temubimanyi gwa byeplandikidde akola okuva saa emu mpaka saa 12 nze nkola ennaku 3 mu wiiki I work for 3 days ennaku ezisigadde mba mbalansinga maduuka gange so we bulamu bwaffe ba planned kids kati mwe muli planned ki jangu otekeyo akatto kano nduleme kweggala so Supayisi concentrating akaliya yo bambi kati mbo mumpalana mbukuba ndi planned kid abana Uganda mukwase ennaku kale eriye abampalana omuntu nakyanga awalana Junior nonya planned wife tolaba akasusu muliyo muli musana gubocha mbu Junior lwaki toli ku mulimo Junior yo Queen Masolo in the background oba he waba Queen Masolo atobo mulide ye Queen Masolo pressure King Masolo bamusiba anti pressure yali King Masolo njagena mukomera kulaba pressure njagala mu visitinga bambi ani amanyi pressure amperekereko mukomera njagenda mukomera nno kulambula ku pressure nze pressure ali mukwano gwange way back ku university so is there anybody agala okumperekera ke tulabe ku pressure tumutwalire ku bintu byali eruzira mu sazalye obwakabaka bwa pressure bwali ruzira so njagenda kulaba ku pressure mulambuleko musazali eri eruzira ate amala agende musazali eri ebutabika so ani agala okumperekerako nende nambula omwana wattu pressure